weewaawo ow'emirimu gye teyeetereka bwe ntyo olwaleero nzizeewo kubanga ekyamazima ekiganira omuddu libabbwa lya mu mutwe ate lwaki ntuula eyo neneezinziika nesibaako kyensomesa ensi oba eggwanga. Olwaleero twagala tulabe essaza lino Buyaga eyo nayo nsi yali ya Kaabaleega kabaka w'e Bunyoro, naye njagala okutegeeza nti ate oluvannyuma mu 1896 ku mirembe gya Kabaka Mwanga II ensi eno nayo yaweebwa Abaganda. Baaziyitanga nsi kati tugayita masaza. 1896 essaza eryo ekitundu ekyo ne bakiwa Abaganda mu 1896. Gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga II ensi neweebwa Abaganda kubanga ate Abaganda bayamba nnyo gavumenti ya Bungereza mu lutalo lwa Kabaka w'e Bunyoro era neetekebwayo essaza lya Kyambalango. Olwekyo Kyambalango yafuga essaza ly'e Buyaga nga bw'olaba Kiyimba bwafuga essaza Bugangazi. Kati balonda essaza eryo okubeera ng'alifuga Kyambalango lyerimu ku masaza agazaawa. Twalaga Bugangazi bamuzaayo mu 1964 akalulu ak'ekikungo Obote ke yategeka yite referendum kazaayo essaza liri ery'e Bugangazi naye ne lino ery'e Buyaga lyenjogerako olwaleero ebyafaayo byalyo nalyo baalizaayo mu 1964. E Bunyoro tobola Buganda amasaza ago Buyaga ne Bugangazi gabalanga amasaza gaayo agazaawa era bwe tubuuza amasaza ga Buganda agazaawa gali abiri Buyaga ne Bugangazi. Obote yagazaayo Buyaga ne Bugangazi bwatu yagazaayo naye nga essaza eryo lyasookera ddala okufugibwa omusajja bali bamuyita Fidina Mabanga. Fidina Mabanga ono yali yeddira mu Mamba era Kyambalango eyasookera ddala n'atuuka ku Daudi Chwa II era neryoka liramu lwalityo abaami abalala abaamuzinda. Kati essaza eddala eryazaawa Buyaga naye nga embuga yali eri Kibaale, embuga enkulu eri Kibaale. Kale ebyafaayo bye tusobodde okufunawo okusaza Buyaga. Mubeere bulungi, mweraba.